obunkenke mu kufuna kadi y'NUP bweyongedde olulala mu kuba abadde bavuganya okufuna kadi ne batayitamu bagumbye ku kitebe kya NUP Makere Kavule nga baagala abakulu mu kibiina abanyinyole emitendera gye bayiseemu okuwa abafunye kadi. Bano baali balese okwemulugunya akawolo olutuse ku kitebe ne babagana okuyingiramu okulaba abakulu nga buli obwedda beboogera basinzira bwero betoogeddeko nabo bamye kadi bagambye nti bakoledde nnyo ekibiina ekya-NUP nga n'ebibuuzo byonna byebabuuza babikuba budina nga tebeewuunya ate okujja abala bavuga ebitundu byabwe nga ne mu bitundu tebabeeramu. So kati bagamba bagendagendera ku ground na biki byokoledde ekibiina. Nagenza okwekanga nga kadi bagiwadde omuntu atabeerangako ku ground akajja obuzi. Bano bagamba nti n'abamu babatadde mu bifo ebitali byabwe ate nga bakola omulimu gw'okusunsula tebatuuka ku ground okugenda n'abalonzi. Mu kuleeta empapula nali omu ne mu kukola vetting nga ndi omu. So byagenza okudda ng'erinnya lyange terikomyewo nga bataddeko omuntu eyavuganya kwero si 5 nga teyavuganya ku kifo kyange. Tebafunye budde kwewa kugenda ku ground kubanga banoonyereza omuntu ayimiridde atya ku ground akoledde ky'ekibiina. Bano basabye ekibiina okuddamu okukennenya okumulugunya kwabwe okulaba nga bafuna ekituufu. Era n'ensaba akakiiko k'okulonda kaddemu keetegereze bulungi bye baatuwadde si bye tubadde tusuubira. Kyokka bakkiriziddwe okuyingiramu era basinkana abakulu mu kibiina ne banyonnyola ensonga zaabwe. Abakakiiko babadde kirya ne bampamu ne baŋŋamba bagenda checkinga ensonga ezo bagenda gicheckinga bagitunulemu balabe kyajja kitya okubeera nti nafuna makisi nnyingi ate nembeera nga nze siriiko ate yafuna makisi entono n'abeera nga kwali. Tubagamba batunulire nnyo quality y'abakulembeze be batuweereza. Omukulu gwe baatuwadde tasobola na kuyimirira n'ayogera eri bantu. Ssaabawandiisi b'NUP David Luisi Rubongoya ategeeza nti abantu babadde bangi nga bavuga ku kifo kimu ate ng'omuntu omu yabadde alina okufuna kaadi n'awakanya okuba nti tebaatuse ku ground. Akakiiko bwe kaba kasindika abantu abanoonyereza ku ground tebagenda kujja nga bakweyanjulire babeere ne badge nti fe abaze kukola vetting ground survey kubanga awo kiba kitegeeza nti oli agenda katukirira babawe ssente oba bakole ki. Ategeeza nti wadde banga olw'ensuubi zaakuli wabula akakiiko kali mu kukennenya ensonga zaabwe olwo basalewo ekinkomeredde. Olunaku olwaliro nga bwe tubagambye tuli mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lists entongole era zisindikibwe mu kakiiko k'ebyokulonda returning officers ab'enjawulo bamalirize ensonga za nominations zonna. Awakanyizza ebyogerebwa nti kadi yabadde ya ssente n'asaba balina obujulizi okubutwalayo. So tuba twagala bujulizi. Oli bwagamba nti yawaayo ssente nti oba baagulirira aleete obujulizi. Tuze tubagamba ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna ekyebaita okugulirira ayina okuleeta complaint ne handlingibwa. Aisha Kabando mu kubateddwa akakiiko kanoonyeza okwemulugunya kw'abatafunye kadi n'abasiddwa mu bifo ebikyamu ategeeza nti bali mu kukennenya ensonga balabe obuzibu bwe buli yawezirabirira saa 6 ogw'ekiro bagenda kufulumya olukalala olw'enkomeredde. Akawungezi ka leero results leero wezinaweerera saa 6 nga tulina formal lists buli district era nze nkya njakeera wano nga nze kusayiningira bagenda kwesimbawo nja kuba sikyali mukuliriza petition. Bo abamiddwa kadi ku kifo kya meya Iganga baza obutalimativu olwa kadi okugiwa Nasakongola. Abatwalde bana okuli yali amyuka meya Enock Ndazula Shumaka Kitimu Mendi Kafuko obula kadi neweebwa Kongola. Kino kitabudde Ndazula ne Kafuko olumiriza Kongola okubeera omunafu. Tirimu sanufu na biviremu tirimu mativu aye nkaliwo NUP omuntu gwe balonze bwakitembeete okufa obufe. Kyokka ekitimba akkiriza okuvumulukano olw'ekibiina. Nsazeewo okuyira einuma mbakinga oyo gwe basobolera okuba nga bawe kaadi okusobola okuba nti twongerayo ebigendererwa eby'ekibiina. Kongola yaweereddwa kaadi wakati mu kujakanya n'abawagizi be asibye bakamabu olw'okumusaamu obwesige. Omukisa ogwo gwona gwe bampeereebwa tebwaviire nti nze nabeera ensingayo okuba nga banange basinga buli kimu aye bajira okubona nga ndi ku kuwankizo kubasinga. David Tamale ne Ivan Wachi bakusakidde gulino Babukadde TV.